Engineer Daniel Bosa eri omukulu w'ekika ky'endiga yakuba amasasi agamuttirawo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Ono abazigu bamutega kikandwa erungujja okumpi n'amaka ge mu ggombolola y'e Rubaga bwe yali ava ku mukolo ogumu. Nga yakattibwa, abatuuze nga bali wamu n'ababodaboda bakwatako abaseddekezi babiri. Omu ne bamuttirawo ate omulala Noah Lujja poliisi yamutaasa era n'atwalibwa mu ddwaliro okujjanjabwa. Oluvannyuma n'Emiri Naluwemba yali omuwandiisi wa kkooti ya Kisekwa kw'ossa n'abalala bagambibwa okuba mu lukwe lw'okutta Engineer Bosa ne bakwatibwa era ne baggulwako ogw'obutemu. Okuva olwo poliisi eyigga omusajja Tabula Lujja Bosa nga kigambibwa nti yavujjirira ettemu lino nga yatuuka n'okumuteekako ensimbi eri oyo abamulabyeko. Kati oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi kumpi 6 ng'ono aliira ku nsiko, Kyaddaaki yakwatiddwa olunaku lw'eggulo. Okusinziira ku poliisi, ono yasangiddwa Namulonge mu ggombolola y'e Busukuma. Ngala okukakasa nti omwami Lujja Bosa Tabula atumuyina mu mikono gyaffe. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Rushoke agamba nti ono akaseera konna wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka atandika okuwera ennemba n'emisango. Poliisi ennyonnyodde ekibadde kibalwisizaawo okukwata Tabula Lujja. Abadde abuuka wano nawali ava wano adda wali naye tubadde tumugoberera adduka adda mu bizinga, naye oluvannyuma bwe twafunye intelligence ebadde emala obulungi twategedde waali ne tumugombamu obwala. Rushoke ategeezezza nga baludde nga bamulondoola era ng'alina n'emisango emirala egyekuusa ku butemu gy'alina okuddamu. Ayina essabo lye twasangamu obuwanga 17 nga bwe mumanyi okusanga obuwanga 17 mu maka g'omuntu si kintu kya bulijjo. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka b'obusolya Namwama Augustine Kizito Mutumba ategeezezza nga bwe baludde nga basabirira eyatta munnabo okukwatibwa. Bakoola ne bajjajjaffe abaakola ebirungi mu nsi muno nabo bongera okutuwolereza eri Namugereka okulaba nti obwenkanya bukolebwa munnaffe eyava mu nsi muno obuteeyagalira era eyaleka ab'amaka ge nga bayagga. Ng'omutaka Daniel Bosa tannattibwa, Tabula Bosa yali yaddukira mu kkooti ya Kisekwa ng'awakanya nti si ye lwomu omutuufu. Kkooti yakkiriziganya naye era netegeeza ng'omugenzi bwe yali yeewaŋŋamya ku bukulu buno, kyokka naye n'ajulira bw'atyo ng'alina okudda ku bwalwomwa okutuusa ng'okujulirwa kwe kuwuliddwa. Omugenzi yagenda okuttibwa ng'okujulira kwe tekunnawulirwa. Ffenna abasobola okugumiikiriza n'okuwa ekitiibwa kkooti zino okwetegereza ensonga, tuba tulindirira abo abawoleddwa ensonga ezo abajuliddwako era okutunuulira omusango nga naye kennyini banne we bamulinda ne bawoza omusango ogwo ne gusobola okusalwa. Era twali tusuubira nti nno kyekigenda okukolebwa kubanga si kyekisoose, ebika bingi biyiseeyo. Ye mpigi Tabula Lujja gye yali abeera, abatuuze bategeezezza ng'okukwatibwa kwe bwe kukakkanyiza obunkenke obubadde ku kyalo kyabwe oluvannyuma lw'okusanga obuwanga mu ssabo lye. Tuli basanyufu olwa kino ekyakoleddwa nti poliisi yatuyambye n'ekwata omutemu eyanoonyezebwa edda era naffe tubadde ku bunkenke ebbanga lyonna nga tetuteredde. Bano baagala poliisi okulondoola abantu bonna abadde bakolagana ne Tabula. Tusaba batunuulira entambi Tabula emikolo gye yalingamu abantu be yabeeranga nabo ku ntambi kwe bali be baatuulanga mu nkiiko z'okusamira oba n'okuteesa okutta abantu. Mu kaseera kano Tabula Lujja akyakumirwa mu kifo ky'ekusifu gy'anaggibwa okusimbibwa mu mbuga z'amateeka okuvunaanibwa.